ku mulamwa gwaffe ogwa family planning. Twakugambye jjo sooka weetegereza omuntu wono kyali otise ku minzaani osooka olabe oba kyekyo omalako oba tomalako. Waliwo abantu abayingira mu relationships nga bagenda kwemulugunyizaayo nga kangereza abantu abamu nti omukazi gw'ofumbiddwa omusinkanye ku ssomero oba gw'owasiza omusanze ku ssomero omusanze mu church yonna gye bamiitingira oba ku street oba ku Facebook abamu mu taxi. Katonda yamanyi engeri abantu gy'abakonectinga. Bw'omala omusinkana excitement mwena ne mweyagala kulabikira bulungi luvannyuma nnyo lwolowooza kuwa gy'ava nti bamuzaala Karamojja kitegeeza okwanjulako famire ye ey'okubiri gy'olina eryeri. Wabula we bituuka okubanga muli bafumbo naggamba nti tugendeko eka olugendo lukusingira famire olugendo weeraliikirira olugendo bannange tutuukayo ddi nze sisobola kugenda kubanga buli kimu ekikye kifuuka kikyo. Omusajja bw'ava yonna kati waba wafuuse wammwe ekifo ekikuswaza oyo omusajja tolina kumwagala. Actually oba osengukira ddala. Kitegeeza buli Mukaramojja mu Uganda abamukodomiwa abamulamuwo. Naye abantu abamu twagala bantu bokka tetwagala family ezijjirako. Naye nga they are part be bantu abamaking omuntu eggwanga lero eri mufuula kyali. Oli ne bwakulimba atya nti nze mbeera mu Kampala kubanga mu Kampala oba mu town bona ogenda Mbarara oba Jinja oba mu Fort Portal oba ogenza Arua ezo ziba towns abantu zibakoleramu emirimu. Kati bwe baba tukolera emirimu ffenna mu Kampala ojja sanga nga Kisaache ava Bugiri ojalaba Bunyasi ava Mbale Feda ava Busia. Kati bw'omukwanira ku Salt Media si waabeera si weewaabwe tetwagala wagamba nti no ngenda kwanjula Busia osogeba nange kati transport yo tugenda mukola tutya. Olina okubanga wakiteeka mu bwongo okimanyi nti ono gyava kati n'abe waffe gye balaga bw'onooba ogenda kwanjula mugenda givuga famire yonna mugende. Ekikwata eri kitegeeza obakubira n'amasimu ng'olinnya bbaasi oba waliwo ebintu ebimu bye tulina okufaako wadde tubirabanga ebitono ebitalina mugaso. Kati bwe tuva nga bwe twagambye nti mwekwanye eyo mwerabye ne mubeera excited infatuation nejjamu awo we tukolera ensobi abasinga abawala oba balenzi mu infatuation awo omulenzi waweerayo fees bw'oba wa boda eza boda ng'oziwa omukazi bw'oba ovuga taxi bwezityo zigenze we liba dduuka muliridde stage eyo. Naye waliwo stage eddako gye tugamba kati awo olina okubeera enlightened ku muntu ono nekyoyingiramu kubanga bwonna ova mu kumanya omuntu ono stage esemberayo ddala ye ya commitment. Omuntu ono omugamba kati ngenda kukuwasa oba twewase oba mikolo nagyo gizzaawo ye commitment gy'ogenda ogendamu. Naye wano ku enlightenment kitegeeza bw'oba oyagala okumanya ebintu olina bibuuzo oyo yennyini n'abikunnyonnyola ebibuuzo byonna. Kati ebibuuzo tuve mu bintu bino nti abantu abamu bwe babuuza obeerawo baba bagala kumanya woopangisa najja alabewo n'alowooza obulamu buwedde. Asanze mu TV, asanze mu radio, asanze mu kapeti, asanze mu faiso n'ekitanda n'alowooza ago ge maka ewaabwe w'omuwala n'ewaabwe w'omulenzi weewaabwe. Gy'ogenda osanga abantu be gye weetaaga okuba ng'omanya. Katonda we yeetaaga omumanye, weetaaga omanye ku bulamu bw'omuntu gw'otwala. Kanzire kati bwe twogera ku nzikiriza tumanye nti enzikiriza y'abazadde baffe abaana tebagirinaako buyinza. Kati tojajinganga muntu gw'okwanye oba akwanye ku nzikiriza y'abazadde be. Enzikiriza ntunulira ku bantu nga basamize ewaabwe balina amasabo. Kisaache asobola okubanga ye si musamize nga bazadde be basamize nga ye yavaayo balina abaleka era talina buyinza kugaana taatawe ne maama we kuba nassabo waka bali be bazadde be era essabo tasobola ddigoba waka. Kati tojajinga n'ogamba sisobola muwasanga balina essabo ewaka si ya nannyini lyo. Tetusalirawo bazadde enzikiriza yaabwe naye ate basobola otusalirawo nga tukyali bato. Kati omuwala ono singa akera n'agamba nti nze nalokoka naye ewaffe
basamize. Lwaki okigamba omulenzi? Singa waba ayagala okumenya relationship yammwe n'ayagala okikozesa already akimanyi. Teri agenda kikozesa nga weapon mu relationship yammwe. Ate ye mwennyini w'okimugamba na kimwesisiwaza n'agenda kiba kitegeeza si wuwo. Waliwo abantu ebimu bye tubagamba ffe be tugamba nti bwe namugamba ajja genda alina okugenda bw'aba si wuwo. Ate olina okuba omwerufu mu ntandikwa kubanga bw'anaakuwasa era ajja bitegeera. Togenda kweka famire yo paka. Kati ewaka wammwe ne bw'ogamba mwanjulire wa ssengo ba mu hoteri era ajja tuukayo. Bw'aba tatuuseeyo wajja kubaawo atuukayo. Kugamba obwo buskeletoni obumu bujeeyo. Nze sikkiririza mu bantu abagamba nti byonna tobigamba musajja, byonna bimugambe. Tetubaako na ketukweka. Kikyokweka? Wabeerawo obuntu obunoga kano kankeesigalize. Nti nga ki? Tukyogereko wano nga ki? Singa ewammwe muli batamiivu, ewammwe bonna batamiivu, alina omanya abako bagenda odiringa nabo. Singa bamusanga mu kkubo, toweebuuka abamanyi. Singa nga nze yali omutamiivu mugambe nga famire bweri nga nange nali katamiira jjobyo wali ne ngangwa ku kkubo kakati mba nino kamugambaako. Kubanga bw'otakamugamba waliwo agenda omugamba oyo gw'otutta atamira n'agwa ne ku kkubo. Naye nga akimugamba ayogera ku past yo mwe yakumanyira. Kisaaki bwe tumala emyaka, waliwo omusango gwe mbadde ngoberera ebweru eyo gwa omukyala bayawukana n'omwami bazanyi ba firimu bonna Johnny Depp ne Hard. Kati mbadde ngoberera nnyo trials buli lunaku omukyala bwe bayawukana divorce nebaawo naye n'agenda mu public nga buli lwakola interviews nawandika obutabo nawandika biki alaga nti nga apaintinga ekifaananyi nti ekyamuleetera divorce omusajja ono yali violent yamukubanga yali biki kati bwe bitandika bwe bityo bonna abali bamuwadiuza firimu ne bamwejjako omusajja kubanga kiba kifaananyi kibi okukuba omukazi omusajja kye yakola n'agenda mu kooti kati bw'agenda mu kooti omukazi mu kifo ky'okubanga ayogera ku bintu omusajja byakola kati relatinga 3 decades emabega myaka 3 emabega nti yali mutamiivu yali akubanga yali akosaki bw'ogamba nti emyaka 10 emabega ne ex waliwo ex gwe yasuulako bwo relatinga ku byemabega by the way okuletamu ex eyo kyekyamsingisiza kubanga ex najja n'afuuka witness n'agamba nzi tebankubangako kati naye nga byonna byaleeta abuliddwa ekyaleero kyakozesa akozesa pasti y'omuntu naye ate gwakozesa n'agamba kituufu nali ngunywa nwana nze efujjo nga ndikola naye nakyuka ate ekyo kitu ebigambo by'omuntu bitwalibwa okusinga gwalo alumiriza kubanga bw'obala nti myaka 3 emabega ng'essaawa zino bwe tuwala emyaka 2 talina gwe yakwe talina kye yakoze nti waliyo omuntu asobola okuza past n'agifuula nga leero nabadde ndaba case ne mu history eringa case esoose nga violence okuwangulwa kubanga gundi omusajja nga yeesoose okubanga omukazi awangulwa kubanga kati omukazi we yayogera nga yeyabikolanga omusajja ye yakubanga omusajja naye nga omusajja asirika kati era buli omu yagamba nga kigenda kuba mu history okuba nti violence against a man kese etuula newuliribwa newulizibwa omusajja n'akiwangula omusajja n'awangula nabadde mpagira omusajja by the way bwe nagira evidence banange omukazi ng'alimba omanyi nga ayagala n'okukaba mu kooti talina bwakaba because obulumi bwe buba ku muntu nga wakubwa bulabwa yes omuntu obufiringa ne bwoba oyogera eddoboozi erisoma tetulinga ffe abeeno nti omulamuzi yawulira yekka ne balooya bali baleeta ba psychologists baleeta abantu abasobola okusoma emotions simanyi body language simanyi biki byonna bagenda ogiranga akamwa kwogera omubiri gwe gulimba kati waliwo abantu ng'asobola okukozesa past gy'amanyi nga wakyuka waliwo omuntu essaawa zino nga bw'ayogera relatinga ku Makula eyakolanga mu bbaala eyakolanga mu kasino ng'ayambala nga bw'ayagala kati omuntu oyo amanyi bakizza
nti oyo malaya yetundanga. Bwakireta ekibuzo kiri nti omwami amanyi story eruwa oba naye sakimugamba tutuule agambye nawulidde byebiki wakolako wano awo kikutaasiza kati ye bwakiwulira si kipya. Singa bakera ne bajjayo nti x talina x wange atamanyi anga tosanga muntu munange nakutomera ngolooza oyo yebyebino bonna obalooperawo nga bukyali kubanga singa x wo musisinkana mukifo kubanga ali abantu abali obsessive nga wadde wamukyawa naye akyakwagala kubanga tekitegeeza nti wemwawukana mwenna munna muba mwekyaye. Waliwo okubanga wayawukana n'omuntu naye ng'akyalowooza nti olina kuba wuwe. Omuntu oyo bw'otamugamba munno asobola omusanga awantu n'arelatinga naye ng'omuntu gwasanze obusanzi. Takimanyi nti x asobola n'okumukola ekibi naye bw'amusanga awantu n'amuwa amazzi yesikamu gamba ono. Waliwo omuwala twakolanga naye ku salt so twali tunyumya lumu emboozi nga mbulira kye yayitamu mu lumu mu ddwaliro yagenda okuzaala so okuzaala omuzaalisa yali ex wa bbaawe. Omuzaalisa n'amumatiza nti sirina nze tontya sisobola kukola kintu kyonna kyonna yagaana naye omanyi lwaki agaana kubanga yali amumanya. Gwomanyi okugwa mu mikono gy'omuntu gwotebereza kale ayinza okuba simulabewo gwotebereza okuba nti mulabewo nga tomumanyi nga yali mu kifo ekisalawo ku bulamu bwo oli mu ddwaliro nzola n'amannya agamuwe nga wulira nsooka nenneesikamu nengamba waliwo abamu ba ex tajja kwogerako nga tobajjukira tumanyi na gye bali naye abamu b'omanyi bamugambe. Omuntu anakukyawa ne bw'omugamba nti toyagalangako omuntu yenna nga yakusooseko badde embeerera akulekawo. Omuntu yenna omugamba badde n'abasajja bana munange nali ndowooza relationship nga bwozimanyi n'entandika ne bitugwerawo nenfuna omulala ne bigwerawo tebaakutwala so wooli bw'aba wuwo Bowazi yatwala Namwandu Yusufu yatwala Mbeerera waliwo enjawulo. Namwandu baba mwagadde sexually babadde bonna Embeerera tebadde na musajja. Kati ojja kusanga nga buli omu obulamu bwe Katonda alina bwe yabuteekateeka omuntu we aba muntu we ne bw'oba abasajja bakwagadde 10 ne bw'aba abakazi ng'obadde mu relationships abakazi 2 gwe omusajja bw'aba ono omukazi waasigala so osobola olimba ekintu Sitaani n'akikozesa. Sitaani yagala nnyo tulimbe ye taata w'abalimba nakukolera firimu bw'olimba n'alyoka agikuzanyira nga gwogirimu n'olyoka olimba ku baana nti ono muganda wange baana basenga baana basisita wange kyebava bampita mami ye yafa n'abandekera ogwo musaayi gwo kijja kuluma nnyo ng'abaana abo nabo kibagambye batuuke bakurejectingire ddala otuuka okwagala okugamba omusajja ng'omugambye nga maze emyaka 8 mu bufumbo trust kye bayita obwesigwa si bwangu bwa kubuildinga bwangu bwa kufiirwa kituufu ojja kufiirwa obwesigwa mu maka ate obwesigwa kasita bugenda omanya amaka gagenze. Marriage is built on trust. Nti nesiga omuntu ono tajja kundeka, nesiga omuntu ono tajja kwenda, nesiga omuntu ono ajja kunjagala, nesiga omuntu ono ajja kundabira, nesiga omuntu ono ajja kukuza abaana baffe. Nesiga kyekibeera buli wamu. Kati bwogezana n'okimenya gwe wennyini naye nga Sitaani agamba nedda alimba wano ku ntandikwa tekajja kukola ki ewamwe baba batamiivu mugambe akimanye omugabe munnange nze nalokoka naye ewaffe bali banywa nalokoka naye nange nalinywa era bw'osanga mukodomi wo ng'ali ku kkubo teweewuunya naye si yenze bw'aba maama wo muntu ayagala nnyo ssente ng'okimanyi asobola n'okkubira bbaawazi musabe gamba omwami abeere ng'akimanyi nti maama essimu bw'ejja mami alina amabanja ojja kunsonyiwa si kwogera ku maama wange ne mami yeewola nnyo naawe asobola okwewolako obeera teweeyambudde nnyo omanyi munno bw'oba weeyambudde n'omuwa omubiri gwo biki by'okweka bannange waliwo abantu abamu
nga bamama ne batata baffe bamenya amaka gaffe. Indirectly. Mama wo akubira omusajja essimu buli ssaawa. Naye mmwe omwana wange tomukiriza kujja eno. Okola ki omwana wange nga totuweereza ku ssente? Oli muko kikaaki? Mama wo mumanyi muyombi, mama wo mumanyi yagala ssente, mama wo mumanyi ki? Waliwo abantu famire yo gimanyi okusinga omusajja. Protecting omusajja ku famire yo. Naye omusajja mubulye ku famire yo. Protect your man from your family. Bw'oba okimanyi bakazoli towaayo nnamba ya musajja mu famire yo. Kyabadde ngenda kubuuza naye kaakati nga maama wange atandika ati okukubira omwami wange. Naye gwe omanyi waliwo bamaama nagamba mpa essimu y'omwami, mpa essimu ya mutabani. Abeera atya nawe nga taleetanga bano bintu. Alo ani ono? Kati nze bazzukulu bange kati ssebo jaddi. Gye bali abantu nga omanye ensonyi zaggwa mu nsi. Obuwangwa buno tugenda tubusuula. Wadde abantu abamu temuziza. Ne waliwo kye bayita ekitiibwa ky'owa omuntu. Kati bw'aba okimanyi nti taata wo mutamiivu ayita asobola okukeera ku makya naga mwana nyimye ssente kampite ku souti nsabe mukodomi wange ssente za kawalagi. Ayita wonna gye namuga mutabani oli otya? Ayawo omutwalo. Waliyo bwe batyo bataata. Bwe n'owuliranga ensonyi n'owuliranga oswala. Kati omusajja wo bw'aba amanyi famire gy'adiringa nayo oba omuprotectings already. Okimanyi ewammwe buli lwe muziika musamira omusajja oyita waaki mu kuziika. Awo totawaana mmwe. Kubanga bw'anajja agenda kujja n'omuntu gw'atambula naye oba mukwano gwe. Tebatera kutambula bokka aleke kubeera yekka. Alabe katemba wewammwe. Muba ne fujjo buli lwe muziika muba ne fujjo ku nnyimbe zammwe. Mulwanire emmere, mulwanire. Waliwo famire z'oba omanyi nti bannange ebyo ewaffe weebiri. Mumanyi ewammwe muba n'embaga. Naye embaga esobola okubaamu abatamiivu efujjo ne likolebwa ku mbaga. Omwami omwagazaayo ki? Aliwo mukwano gwange. Okyogedde ekyo ne ndabira ddala mukwano gwange. Aliwo mukwano gwange omu ye. Omwami we. She makes sure omwami we tagenda mu bintu byewaabwe. Senti amukweka famire temuwa bantu kitiibwa. Bamubuuzaako naye kikagamba mmwe obuvuyo bwe waffe mbumanyi sisobola. Exactly. Kati obuvuyo bwe wammwe bumugambe nti bwakudimandinga ngendo omugamba mukwano abe waffe ne bagamba okimanyi tugenda mu pate mu mbaga naye mbamanyi bagenda tutamira bazine bakole kisaagala olabe ebintu bwe bityo. Kubanga oba okuumye ne famire yeesigaza ekitiibwa kyerina naye kikyo oba tokiweebudde. Kubanga singa oyina nnyoko nga bw'atamiira azina kuba akafaananyi nga bba waatuddaawo nga mama watamidde atandise okukwata gomesi ani aswala. So ebintu ebimu bye tulabanga ebinene manyanga ebitono binene mu kukola amaka. Omusajja mugaye nina abaana nze mbalabirira baana bange mutuule mukyogereko nti olina abaana nange nina abaana tugenda kukola tutya. Tugenda beera nabo tutya. Blended families ezo nzibu nnyo okubanga ayina abaana oba gwe oyina abaana. Omuntu ono sinti takwagala bw'agamba nti sisobola baana bo sinti takwagala tabasobola. Kati abaana abali very unruly. Nga nayo kituufu tabasobola. Obutabasobola kye kinaakwagala naye obuvunaanyizibwa bumususseeko. Lwaki oyagala akulimbe nti baleete nga tagenda basobola? Okugenda mumenya bumenya. Waliwo omuwala lumu gwe nali njogera naye nangamba nze nagamba bange taleeta baana be. Nze simanyi kukuza abantu batali bange. Nze manyi okuba kumpi. Nkuba abange bwe mbamba kuba kati nze besikuzizza. Simanyi sobola kubeerawo okwegula kubulwa mirembe. Nekira simanyi abange be banayisa bali simanyi bali we banayisa bange. Namugamba nkwegayiridde mbagala tubalabirire sente ziweereze baleke ne nyaabwe batwale wajjajja buli kimu bakifune genda ngo balabe tobaleeta mu nju wendi. Bakigumira babeerawo babiri nga bali happy. Omusajja abaana nabaita ne balaba ku bannaabwe tebasula ne baddayo. Dani okulimba omunno n'amanya nti nange mukazi wange yakimbuulirirawo. Dani okuleeta abaana ne babattira mu nju. Nawe osobola okubeeramu nga weegula naye ng'oli ku musaalaba. So twogere ku baana bano be tulina bagambe munno naye si bagamba bugambi mutuule muteese abaana bano bagenda kukulirawa. Kubanga ate naawe omukazi alina abaana olina okubeera realistic. Omusajja ono akwagala. Bw'aba akwagala nga yakakwana ayagala obudde naawe
tewetaga kusooka leeta baana omu babiri basatu bana mu nju ng'ayagala okubeerako naawe mu butonde omukazi awali omwana n'omusajja omwana yasooka kati ojja kwesanga ng'omusajja akompitinga n'abaana bo for love and attention asobola okuba abaagala ng'ekiba mukyayisizza baakutwala wenna takulina nga mukazi we tamulina competition nga yeri mu nju kati abaana obusungu n'abuza ku baana si baagala abaana batwala batata waabwe naye nga okusooka yabakkiriza naye wano omusooka osobola okugamba abaana mbalina naye tusooke tubatekke ewa jjajja nga tulabe ebintu ebinaatambula ssente kubanga olina abaana buli bajja mu nju omusajja yasasula buli kimu kati badde nedda ku ye gwowoza nti tanjagalira baana takola atayagala baana omulaba agambirawo nti abaana bo nze sibaagala batwale wa kitaawe ne waliwo oli agamba nange tukoze tutya nga nawe olina otula n'omugambo olaba otya tubatwale ewa jjajja kubanga omukadde eyakkuza tayinza kulemwa kkuza baana bo kituufu nnyo eno ye program tambula n'okumanya tuli mu program tambula n'okumanya nga tuli ku topic eya family planning tugambye nti protect yourself and your spouse from your family byogere family zaffe ziyonoona amaka gaffe maliciously omuntu ng'alina mutima mubi mu family abatunda Yusufu baali baganda be baganda basobola okuyiwa amakaago ne bagamba omusajja byonna byotamugamba nga bituufu nga gwokanya mugamba nsaba kunsonyiwa nandigambye nali nja kugamba nga bituufu nga tebalimbye naye nga bagadde kikola ofiirwa amakaago oba oswale yogera byonna obimugambe ebyo abantu bagamba nti sigazaayo obwo bulimba bwa sitaani weesigalize kati wonna agamba ono n'agenda oyo si wange omulala najja naye nemugamba n'agamba bameka naye si anti engeri gy'omugambamu otula era n'omugamba nze gundi famire yange ne omutandika otambula olugendo ng'omugamba munange ewaffe osooka namubuuza intentions ze kikyakwagaza kuwasa nti ye mugaye gw'oyagala owasa y'ono kimukubirewo byonna wala byotasobola mugamba nti mama wafuka ku buliri ebyo bibyo ebyo tebimukwatako ne waliwo ebiba bimukwatako ebirala bitegeera mu bufumbo munange mama wange yalwala akawuka nze mujjanjaba kyovula bembere mutawanya buli ssaawa wano before nze ekyo butakimugana naye ekyo kyo tekiweebula tekiswaza abantu abala ebintu bye tulina okwogerako tubyogereko buuza omuntu ono kyalowooza ku famire kukuzaala oyagala abaana golowooza oyagala bameka lwaki nkyogera waliwo omuwala story yali mawulire nnyo waayitawo embaga yaabwe yaggwa weeks 2 emabega n'atandika empeke immediately nga yagala asooke bakyakale olyako story y'omuwala eyafa eddagala erya famire libamuteekamu ne limutta kiki ekikuteeka ku mpeke nga bakakuwasa she was a newlywed wiiki 2 omusajja n'afuuka ssemwandu abasamwandu n'afuuka ssemwandu omukazi n'afa bw'aba pulaani y'omusajja nga omusajja yagamba nze saagala baana risks kyeziriwo kubanga ali omusajja okugamba saagala tuzaale kati nga gwolina emyaka 4 omuwala musajja alina 6 oba 5 saagala tuzaale kati onoozaala ddi abeeranga agambye saagala tuzaale yesu katonda akola ebyamagero naye ate waliwo ebyaffe nga ffe tutaddemu omukono olina okuba n'amagezi so bwe mutuula ne mwogera ku baana nti nze njagala abaana 2 onagamba mbadde njagala 5 olumu nali ndaba omwami muyimbi w'ebweru omita Justin Bieber yaloka n'okulokoka naye baali bamubuuza ku interview nti oyagala abaana bameka mu mukazi wo n'agamba basobola okumpa decision si ye yekka kubanga gw'oyinza okugamba njagala 10 omubiri gw'omukazi nga gusobola kuwa 2 ate oli mmodo mukazi we mmodo nti ye basobola okumpa bentwala kati yeyo love nti tekiri tali ku ye yekka nti nze njagala baana 10 ye oli asobola kuwa bameka kubanga ye mukazi yagenda obetika yagenda obasindika kye bayita leeba yagiyitamu
gwe wadde osobola okuba ng'oteekamu ssente mubiri gwe buli kimu kiri ku ye. Kati ebyo byonna birina okwogerwako abantu abagenda okwewasa. Abantu batuuse mu bufumbo omusajja agamba saagala mwana w'olufunira lujjeemu. Kati abeera yawasizaaki? Bazijjamu abafumbo bajjamu embuto. Mbeera neebuuza. Omusajja bannange nafunye olubuto, omusajja tayagala mwana mulala kati. Ng'omusajja akkiriza nti omufumbo osobola n'okugjamu olubuto. Ayagala yeegatte naawe gwe mirempeke olwala ebibyo tajja kukozesa ye family wabula ayagala kwegatta. Bizibu by'abano abasingo abakyokuswala. Abafumbo nabo bajjamu embuto ng'omusajja tazaagala. N'omukazi yennyini n'agamba nze saagala mwana mulala. Waliwo omukyala yawa obujulizi ku kituuti awe Kanani. Ndoza Sande 2 emabega. N'agamba baawe yali azaala baana balenzi. Naye bwe yazaala omwana asooka nga mulenzi kubanga alinawo abaana abaasooka. Bwe yazaala addako nga mulenzi omusajja n'akikiriza n'aguma, naye ng'omwana oyo amurejectinze n'omurejectinga alinga gw'atalabanga mwana. Bwe yafuna olwokubiri n'amugamba mwana bw'aba mulenzi mugjeemu. N'asaba Katonda akyuse omwana ali munda. Kati waliyo oli ng'agamba nze saagala baana bawala, saagala baana balenzi. Ebyo byonna bwe mubyogerako singa tuzaala baana wandiyagadde baana nga kika ki bawala balenzi ojja wulira omuntu ng'abyogera. Nze saagala nze njagala firstborn abeere muwala ng'omusajja yakigamba. Bwaha singa Katonda atuwa mulenzi tukola tutya? Ekituufu kale sikusanyisa naye sinza mwagala. Nga cultures ezitakkiriza balongo. Byonna ebyo olina bimanya nga mutandika omukwano. Bye twebikkiriza bino bimanya bye tufuuka abasiru nti nze he will change bambi ajja kukyuka nze bambi nze namuprovoke nze nankuba oluyi manyi namunyiizizza. Owolereza omuntu aliko obuzibu, owolereza omuwala ng'avuma nnyina, mubuuze ku nkolagana ye n'abazadde be. Omuwala ali mukugamba nze taata ne mama bantama tombuuza. Ekitegeeza naawe olumojja ajja kwetamwa. Waliwo omuwala yabadde ayogera ng'akaaba yafiiriddwa maama we. Yabadde ayina bino bye babeera ku social media live. Maama we yafudde, nze neewunya n'omuntu afiira omuntu n'abeera ku social media. Kati ofiiriddwa oli ku social media yabadde akolako ki? Nkyembuuza akaaba maama we yafudde ng'agamba Katonda nkizudde wankyayira ddala lwaki maama wange. Oli n'amugamba wadde oyagala atwale waani? Balyose ne bakimubuuza kubanga ndi mu kwebuuza oli mu kunyolwa okunje ennyo. Naye okabira otaddeko l'essimu ogiteeka ne wali. Sibe bana bakola abo. Kati omanyi katemba mungi n'ensonyi abantu tebakyalina nsonyi. Abantu bakyalina nsonyi. Waliwo omwami yafa Musumba wano mu Kampala COVID. Ffe wano mu Buganda bw'oba oyagala tutandika olowooza nti watta omusajja. Omusajja baba afudde musaawe mwesaawe yokubi tukulabe nga oli mu saaluuni olina wooli olina obulamu bwo buli nnomo. Ffe tutandika olowooza olinamu omukono. Omusajja yafa ku ssaawa 12 ez'okumakya. Abantu ne tumanya ku ssaawa 4 ez'emisana ng'abantu abalala ffe ba inirozi ba Uganda. Bwe tumanya ffe ku ssaawa nga 4 awo 5 ne gasaasana 6 7 8 abantu bakyali mu ntiisa bagamba bannange ddala omusajja yafudde. Omukazi n'akola press conference ku ssaawa 9. Bannange njagala babulira kufa kwa bba wange. Omwami ono yafa kale yakyogerangako nnyo nti ajja kufa. Kugamba wasanyuse. Bannange abakazi tuwemu ku nsonyi n'ensonyi. Waliwo ebintu nga just nsonyi buwangwa nsonyi ogambe kanne bannange okwekaza tukuze wali musijja kawasijja kola teweekaza kiri oke. Kati abawala abantu tulekerawo okubanga tukola ebintu ebimu nga bigenda tuviiramu obuzibu. Ffeffe nnyini ensigo gye tusigwa mu ntandikwa ey'obulimba ogenda gikungula. Ate wataliddamu kwesiga toliddamu mukwesyoninga ku kintu kyonna. Naawe omusajja omukazi bw'alekerawo okwesiga toliddamu mubuuza ku kintu kyonna. Abasajja mukweka abaana kubanga mmwe temutambula nabo embiri gyammwe tegikyuka. Toli kweka mukazi baana kiba beta n'omanya ekika ky'omukazi ky'otwala dhani okutuuka eyo mama abaana oli yava mu nsi oba abaana obajjeeyo oyagala baleetera mukazi nga tebaba mugamba. Oba tumanya kufa ku omukazi n'awulira ng'aswadde. Kyovala ne gavumenti yayisizza etteeka ebyo muleeta abaana ku bafu.
yabigobye bakwekerenga ddala forever oba tosobola leeta abaana ng'omusajja mulamu tetwagala ku funeral ng'abantu bali mu kkaaba bali mu lumbe oleeta abaana teri ajja kuwa budde kati omusajja tokweka baana kuwebuula mukazi waliwo omwami awe yafa yaliranye St. Lawrence mukiibi abaana nga kumpi banaatera kukola ssomero abaana abo baali bangi kati omukazi n'atuuka nga yabivuddeko bamugamba waliwo aleese abaana kale naye nga ekitiibwa omukazi akyawa omulamu n'omulambo n'agukyawa bino bebagamba nti balima amalalo n'atalinyayo naggalima abeera otandika okuwulira nga ekyokubiri si byakufa ekintu kye bayita famire bw'oba okyali mulamu y'engeri yokka gy'oyinza ogyoganizinga bw'ofa ensi ye organizinga famire yo kati abaana bo osobola bateekateeka na bagatta ng'oli mulamu bwe kigaana oleka ntalo naye bw'oba omulamu n'ogezaako n'olaba entalo zaabwe then omanyi okyali mulamu n'ogamba kati bano sinsi tebakolagana nkoze ntya abantu bedda bano bwe twayitanga obwenzi naye mu culture yali polygamy nga kkirizibwa polygamy bawasanga abakazi abasukka mu omu naye abakazi abo bawasibwanga buli omu ayina ewuwe n'abaana be njagereza ku taata wange yawasa mu bakazi batoolo yazala mu bakazi batoolo 14 nayo bamaama balala babiri bwaba bamaama balala babiri gye bali buli omu ne mami gye yali ne mami yalina amaka kubanga bonna eyo naye gye yabeeranga mami yalina amaka ge stepmother ng'omu alina amaka ge n'omulala alina amaka ge nga bonna abakazi buli omu alina yagenda okufa ng'eddaame liri kiriya tebyalimu kulwanira bintu yagamba buli omu buli mukazi n'abaana be balina ewaabwe nga buli mukazi ajja buzi kuziika bbaawe togenda tunulira bintu bya muno era obeera mulala okutandika okulwanira ebyamu kyovula bagamba atalina manyi tafumita lindaazi oli mwavu oli mbwenzi sigambye nti abagagga bende lwaki oleetera abaana b'ebizibu abaana balwanira eka emu bali 8 kati bagenda gisalaasalamu bati be bakazi babiri oba 3 balwanira eka emu ne beekuba abaana ne beekyawa abaana ne betta naye bw'oba okyali mulamu bw'oba wakikola ne bw'oba walokokanga walina abaana abo abaana bali innocent abaana bawenga oli mulamu wabazadde bawe ng'oli mulamu abaana tobayingiza mu bizibu byontalo zo bawenga oli mulamu famire yo gy'organizing bw'oba oli mulamu kwata abaana ogamba omukazi ekituufu kiri nti nina abaana 2 oyagala tubeere nabo nti nedda amanye nti gye bali bagenda obbaleeta ng'akimanyi gye bali tebeetaaga na bbaleeta bali part of the family already ekisinga olwanya abakazi bano nti mujja na mujja ne bwaba yakyawa omusajja ekisinga obbalwanya bano abaana obayisanga abaana bali si baana nga okola abaana n'ebyana ono omukazi omuzimbidde ye abaana be bali mu muzigo naye abaana bono bali mu nnyumba wanyiga kituufu naye abaana bano bawe obangiyita entitlement ebeere y'emu bonna bakolere newe kiba kitono bonna nga kitono bonna bawe love nti tebali naawe naye balowoozeeko oyinza okuba nti tobalabye kuba simu zaatuyamba oyogere n'abaana bakwetaga ng'okyali mulamu kati abasajja abalimba baana bo bambi bottira naye amateeka g'e Uganda gali bwe gati bw'ofa ne bw'olekedde ame nga bano obadde obaagala nnyo n'ogamba ebintu byonna biwadde bano abaana bange abakisaakye nga Makula alina abaana etteeka bwe ligira eryo eddaame libafu balitirawo nga gavumenti etandika obbigabanya equal share kati either bawenga balamu oba gavumenti egenda bibagabanyamu
abantu abatalina right be bakazi bozaddemu. Naye gwe bayita omwana wo nobwokera n'olama n'ogamba siina kye muwadde omukazi yantama yanvuma yankola ki siina kye ngenda kuwa mukazi n'abaana be. Abamu banyeeganyira bagamba abo nabazaalukuka. Olimba kasita DNA evayo nga babo amateeka era ennaku zino abakazi tujja basomesa n'abasajja amateeka. Genda oclaimingira abaana be ebyabwe. Gwe ebibyo tobirina. Naye abaana bo balina gwe toleekaana teweevuma na musajja teweevuma na mukazi simanya kukyayisi abaana baba kyayisiza omusajja linda mulambo gwa bbaawo eddame lyakola awo wennyini ku baana kye bayita share y'abaana weefiira nga gavumenti ejja. Kati nga tugenda mu gavumenti nga administrator wa gavumenti ng'avaayo ng'agamba ni gwe balesenga omulabirizi w'ebintu bino nti ono ye administrator w'ebintu ye mukazi. Omusajja alina kinaki nti alina bino na bino yabigabanyiza atya? Bali tebaafunye tekiriiyo. Tuddamu bupya nga batuula babiyita mu byonna bye waleka ku nsi nga bagamba ziri kalina nnya buli omu atwaleemu bali bana. Ziri ekanya buli omu neeyiye. Kati n'omukazi ne bamuwa percentage ye kubanga yasooka okubanga ye nannyini bintu. Naye bwe kikwata nti omwana ono tumuwadde dadi waffe kye yatukola ng'afudde. Katonda yafa teri ali wansi wa myaka 18. In other words, mateeka above 18 toleekaana nnyo naye Yesu osobola okusaba inheritance. Naye mu ddamere yagamba bonna mbaweeredde bessaweeredde be bava mu ssomero bokka. Nagamba ebintu bya ennyumba eno yoli omukazi ye yoono talina mwana gwe yawa n'ekintu n'ekyo. Teri mwana gwe yawa mukayane nti gw'olina eka ono alina 5 ku 10 nedda. N'akwata ettaka eryali eddene eriri eruweero zirimu eka 4. N'agamba ezo ly'abaana musukka abaana 40 mugenda kukola ki? Ly'abaana nga lyate lye mulina oziikako mwenna. Eryo ery'abaana bino ebisigadde by'abakazi bange. Buli gwe yazimbira ennyumba n'abaana tosobola kugoba nnyoko mu nju nga nabo tabawadde. Yagamba enju n'ettaka lino eriri wano lya mukazi ono lino abaana mama bwe yabavunaanyizibwako naye eby'abaana biri wano bonna. Kati nawe nobogoloka nogaa naye mama ennyumba eno gyalimu lwaki ettaka lino talituwa? Si liryo. Bonna bwe bakyusa ebyapa byadda mu mannya gaabwe kubanga baali balekera. Kati omwana ogenda kulwanira ki? Abasajja mu protecting abakazi. Mu protecting abakazi we mubadde mwagala oba be mwagala nga mukyali balamu. Abaana bano bazibu ne bwaba maama we yamuzaala nalaba ku Soul TV nga baana bagoba maama mu nju. Kuweebuuka kwennyini. Ensonyi zaggwawo omululu mungi abaana baagala tunda bintu bakole kinaye nga taata waleka eddame nti ettaka lino lyambaana ne maama waabwe. Awo kitegeeza share abaana batandika okugamba maama waabwe tuwe ekitundu kyaffe. Bw'oba basalireko nga balamu maama waabwe asigaze ekikye tomanya ozadde mubiri. So abaana bano omusajja alina abaana genda mu mateeka tuula olowooze ku baana bo laavu ogirina ku mukazi. Ne bambi abaana bano tebalina musango. Abaana bali innocent nnyo mu bulalu bwamwe gye mwekwanira tebaaliyo mu kwegatta mmwe mwabaleeta. In fact bo tebaasaba na kujja. Kati ogudde eddalu ndiyita ddalu nti toyagala kumanya toyina kyogenda bbawa mu nsi. Ate naawe omukazi ategedde nti omusajja alina abaana lwana nnyo omusajja wo ng'akyali mulamu abaana bo abalage ne abaana be abawe ebintu nga babimanyi nga balamu. Enikesa avaawo teryajja kulalukirako. In fact kyenerabidde ewaffe dadi waffe omuntu gwe yaleka mu ddame ng'amuwadde yali mugalanda. Yekka ate omugalanda gwe yawa in fact yali akyali muto. Nze nayiningira university ng'akyali mu secondary. Omugalanda gwe yawa emyaka gye yalimu yali tasobola ttunda.
nga ne maama yanditunze abbe omwana talina nsonga nga waliwo byalekawo ebiweerera omwana kubanga ze nsonga omuzadde zowaayo. Kangende katono mu mateeka abakazi bwe tukyawa abasajja tubano n'ebintu bye tukola ne tugamba ebintu bino byonna omusajja ajja bibba kambiteeke emmanya g'omwana bi protecting. Tobi protectinze bw'aba muto oba osembe na bw'ofa nga muto omusajja ono gwe wayawukana naye ye next of kin w'omwana asooka si maama wo. Bw'ovawo taata ye next si maama wo. Taata ono alina obuyinza obugenda mu gavumenti administrator n'amugamba omwana wange ono asoma naye sirina ssente sikola naleeta proof yonna nti talina. Nsaba ebintu bye bamulekera bino tubitunde asome bajja mukkiriza. Ate nga bamanya amateeka gaffe balina amateeka gagamba balina okulondoola omusajja oyo ebintu oba akola ki alabirira omwana ani agambye banabirondoola bameka be balondodde ebintu biba seefu mu mannya go wekka kubanga bw'ofa next of kin aba mwanawo. Sooli taba musajja gwe yawukana naye pozi nga yali wampeta bw'aba teyali wampeta ebintu ebiri mu mannya go automatically by'abaana bo. Sister utabiinaako buyinza, maama utabiinaako buyinza, eyakuzaalamu tabiinaako buyinza. Bwe biba mu mannya g'abaana eyabakuzaalamu yabirinako obuyinza. Amateeka gaawukana ne by'oyagala okukola ne by'okola. Naye kati lwaki tugenzeyo eyo? Abakazi abalina abaana, abasajja abalina abaana nga mugenda mu mufumbo mutuule mugambe tugenda kukola tutya, bagenda beerawa, bagenda ssomerawa. Onooba sobola nti ye oba nedda abakazi tulekerawo okwegula nga tetwagala baana b'abasajja. Mugambe ekituufu sijja sobola kubanga ono omusajja gwokkiriza mu maaso era abaana ajja baleta kubanga abagambye bw'aba tabalense bagenda kulumya omutwe obeere mu nju ozaala abaana bawala ba first born babalenzi ngoloza be basika. Amanya ebirumya abakazi omutwe byebyo tebisukka waawo. First born we mulenzi bannange, first born we muwala nze nzaala abalenzi bokka, kati oli ayinza okuba gwayagala ennyo kubanga ye muwala. Ebyo bigenda kulumya omutwe nga just waganye okukkiriza nti omusajja alina omwana. Bannaye ebyo byonna obisanga wano mu program Tambula n'okumanya tuli ku family planning. Ebyo ebintu byonna olina okubeera nga mubyogeddeko nga otegedde ki kyogenda mu togenda blindly. Ogenda nti noli blind amaaso jjagga bikula ng'oli eri mu bufumbo omukka gulyoke gukubalagali mu maaso.